tugenda Busoga gye tujja okubeera ne wiiki ennamba nga tukola ebintu ebyenjawulo, obujjanjabi, okuzimba amasomero n'amalwaliro agamu, abaffe okubudaabuda abantu mu ndowooza, ideology ne mindset change. Oluvannyuma olunaku lwennyini tujja kujaguza mu disitulikiti y'e Bugweri awajja okubeera emikolo nga 6 omwezi ogwokubiri. Tutuukiriza okukuuma ebyokwerinda katuyingidde ate mu musingi omulala ogutubangibwa okubeera eggye erizaaza ebyenfuna oba eriteeka tofaali ku byenfuna by'eggwanga. Baatukwasa projects oba emirimu 146 nga mwe muli okuzimba amalwaliro nga Gombe, nga Kasanda. Gombe twali tuddaabiriza, Kasanda tuguddeyo eddwaliro ery'okuzaaliramu maternity ward ne theatre oba aw'okulongosereza banakazadde. Okuddaabiriza Kawolo hospital e Lugazi, okuddaabiriza n'okwongera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe omulimu gwe twaggyeko engalo n'emirimu emirala, okuzimba ekisaawe, okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole omulimu nagwo gwe tumaliriza wenjogerera, okuzimba ekizimbe ky'essomero ly'e Kololo Secondary School mu bimu ku bikoleddwa oba bye tugenda mu maaso n'okukola. Mbategeezeza nti twakawaayo oba twakamaliriza projects 89